Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiriddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi James number one rich boy Maxwell Junior. Tukwaniriza nate era nkusaba ekintu kimu omuganda wange subscribing obeere ng'ofuna biki ebigwawo mu entertainment industry ne current affairs at large. Olunaku lwaleero tukuleetedde mwana muwala Zari the boss lady. Now this chick ali willing okukola buli kimu ekitagisa okuba nti afuna attention n'okuba nti traumatizing n'okuba nti insulting Diamond Platnumz in every angle. Buli wafunira opportunity bwate Zari agezaako okuba nti amufuna. Now like waliwo Tifa ya postings post about Diamond Platnumz n'ateekayo n'abaana mpola mpola ng'agezaako okulaga abaana ba Diamond Platnumz nti bakabina ebisigaddewo. So nolwekyo mwana muwala Zari the boss lady naye teyatudde yagenze ku Snapchat na commenting n'ateekayo omwana wa Diamond Platnumz gwe yamuzaalamu omuwala ono bamuyita Princess Tifa. Bw'atyo n'agamba nti nze sirabangako ku musajja alina agamwa aganene nga musajja gwe bayita Dangote oba Diamond Platnumz. N'agamba nti omusajja ono nzadde baana mu basajja bonna naye ate ono omusajja yanzaalira oba abaana be namuzaalamu balinga batya nti abaana balina agamwa aganene galinga ga taata waabwe. Agezaako kugamba nti Diamond is one of the irresponsible parents be yali asanze mu nsi muno, especially ba celebrities. Nti Diamond ono tafaayo eri baana be, tafaayo eri family ye. Ye kyamanyi kukola kintu kimu nti kuzaala na kusuulawo baana abakazi kubalabirira. Nti Diamond ono adependingira nnyo ku bakyala balina sente n'okuba nti obulamu bwa butambuliza mu life of Nayo. Life of Nayo yeriwa nti gezaako kwefula nti oli wakabi but in actual sense nga tolina mungu oli awo just like you oli useless person on this earth nga kyokola just kuleeta mukyala kumwebakako n'omala okumwebakako n'omuzaalamu abaana responsibilities zonna zirekera abaana. So Zari the boss lady avudde n'agamba nti Diamond Platnumz abaana be like Diamond Platnumz is one of the irresponsible fathers be yali alabye mu nsi yonna, era n'ava n'agamba nti si musajja ebyo byaleega agamwa aganene. I don't know like why Zari yasazeewo okukola insult. This is a big insult according to me, but I don't know why she decided to do that. And some people have already started saying that she likes to get attention in all angles, in everything like Diamond does. Zari has to get that attention, like has to comment something about it, and in order to get attention. I don't know what you can comment about this. I don't know, but you can still give us your take about this, because to now comment section now osobola okugattawo, osobola okuteekawo kyonna kyolowooza ku eno period. Now Diamond Platnumz azadde abaana mu East Africa. Tulaba Kenya azaala mu Tanasha Donna, and Tanasha Donna right about now she's suffering. Yaleka omulimu gwe ogwa radio ne TV side zeri Kenya, omulimu gwe gwa mawulire n'asalawo omufumbirwa. After one full year of marriage, this guy decided to dump the chick, and the chick is now suffering from the streets, Kenyan streets, Nairobi streets. And another chick is called Wema Sepetu. Wema Sepetu is one of the Tanzania's best famous socialites in Tanzania. Kugatane mwana mwala gwe bayita Mesa Mabeto, bano bonna ba Tanzania. Diamond yabazaalamu omwana. Recently twalabeko Diamond nga ali Rwanda, yazadde nemu Miss Burundi, yamuzaddemu omwana. So like Bato, like she's one of the East African famous men abakasinga okuba nti bakola record nti buli munsi alinamu omwana. Mu Uganda alinamu babiri, e Tanzania alinamu abaana nga bana, e Kenya afunyeyo omwana, e Rwanda alinayo omwana, e Burundi alinayo omwana. So like mu kuzaala abaana bano Diamond afuna obuzibu okuba nti abalabirira bano n'okuba nti abacheckinga ku. So nolwekyo Zari the boss lady avudde n'agamba nti she's a useless nti Diamond Platnumz is a useless nigga. Omuntu ali responsible tasobola kuwaba nti ayagala Diamond Platnumz. Yamuvumye agamba nti ono mwami alina agamwa aganene galinga pirao, galinga oba sepichi oba galinga lastika yaki. Sometimes people like when people try to insult you in Uganda, omuntu ayinza okugamba nti alina agamwa
Agamwa Aganene galaanuka galinga gakono. I don't know whether the Zari we have Dutch tegeeza, but all in all tumanyi nti that is Diamond's nature, because beauty teriko omuntu asobola okubeera n'Agamwa Aganene but ng'asigala ali handsome. So this chick is jealous about Diamond Platnumz movement ne texts za taking relationships bino n'ebirala byobeera ogenda ofuna mu episodes zaffe ziddako. Sigadde ntambi Jimzo Rich Boy Maxwell Junior. Follow me on TikTok Jimzo 16 tubeere nga tukwatagana mu muganda wange, ate you can follow me on Twitter ne tubeera nga tukwasaganya. Bye bye for now. Nkwagaliza weekend nungi. Your dad left. What made you think that having a baby like your dad?